naye ekikyatubonyabonya kiri ekintu eki kimu kwawula busawo bwa kinnansi ku nzikiza y'obuwangwa n'ennono. bwe tutaabyawule tuwajja buli kimu kirina dipatimenti yaayo. kati ng'olaba kakati kanisa abakatuliki balina essinzizo lina kati omukulu waalyo essinzizo likukifaaza essomero balina muwali munakani mu kampu yaabwe essomero likulibwani headmaster era yatwala ekikwekweto ekyo. kati eddwaliro balinamu n'eddwaliro eryo lirina dokita mulamba alikola ki alikulira. kati nibamu ebitundu bisatu fe olwaleero ekikyatulemye okwawula ffe tutambuza nti nzikiriza buwangwa ng'abasawo bakirina nti nedde tukikiriza ani njaliwe kwegamba oli bw'osituka bwanga ndi bwe Ssaabakabona ogenda kumperekera tugende ku mukolo oba ogenda okuba omutambirizi omukulu okutuuka wali nga otandika osanga kaana kekasabye ogenda okulanga mukazi wa gwasabye munakani ogenda ogira kuti nga gwe wagenze amajolobero go gafudde busa ng'oli wali nga kifaananyi omukulu eyakututteye ng'atandika kwogera ayogera ebitundu bibiri era enzikiza y'obuwangwa n'ennono enzikiza y'obuwangwa n'ennono akali bwamala n'ayogerera ki obusawo bw'ekinnansi n'ayogera obusawo bw'ekinnansi kali bwabwogerera ekivaamu tatwogeze eki tolina wadde akasaala kootaddewo era kati nze ndaba kati webatambula sirabawo mutambirizi wa saala nze nzikiriza ngimanyi twagitandika kuva mu bitundu ebi bibiri Bugiri ewa Laddi Nabbi ne Kajjansi. enzikiriza gye yatandikira okulabika nga abantu tutandika okugenda okulabikiramu nga tutambula nga tugenda era nezi gavumenti ezaliko mu kiseera ekyo banate be baki nga n'amadiini gali amalala gatukuba twagala okukola ki okuwugula abantu baabwe be bamala okukola ki okuseekateeka. kakati awo enzikiriza bwe nzenga eyonooneka bwetyo naguno gwaka naye anti bagamba era mwami Mutyaba tugenda okukisinkana naye Mutyaba twamusinkana kujja kuziika Laddi Nabbi naye nga twagendayoko ewuwe nga tannafa Laddi twatambula buli ssabo lya muntu nga tutambula buli ssabo lya muntu naye nga twasanga naye azimbye amasomero ge yazimba ganzikiza ya buwangwa n'ennono lwenzikiza y'obuwangwa n'ennono erina kyefuna mu masomero ago era amasomero ago gasomesa buwangwa n'ennono gasomesa buwangwa n'ennono gasomesa byansi naye waliwo lesoni yeteekaonegati esomero lyanzikiza buwangwa n'ennono lirina n'okutandika lesoni eno nti lesoni eno yerina okukola ki erina okutandikirako nga bw'owulira mu Katuliki bwagamba nti omwana alina okukola ki okumala okuteekako omukono alina okumala okusoma kukola kutya ebintu bye kakati bwe bagamba nti naye yatandika enzikiza y'obuwangwa n'ennono muki yali atambula era bwe yali atambula nga agisomesa alina wantu we yali agitadde mu kyererezi yali agitadde mu kyererezi nti awo omusajja Mutyaba nti yakola ki kulagawo era bw'aba akulaga akulaga wali ki somero kakati tanya wala wakulaga eri amasabo ge era gaali gakusawula era nga gabajjajjabe ng'ate olwaletwa ye mu kaseera ako yakuŋŋaanya bakkiriza bameka mu kiseera ekyo era abantu abo yaba yabajjako ani mwana ntuli we yali agyeko erinnya bityoza bitandikidde kuba nti kasaba wambe oba Ssaabakabona bwange ababwagala ennyo ne bavuwala kati awo watuuka ne busaasaana bwa Ssaabakabona bajjudde eggwanga lino bazibu naye nga tebuli omu akola kyayagala naye nga kyali sikikuŋŋaanya bantu wabula kuwawula abantu nakusattuula kubanga ebigambo ebibavaamu byesittaza eri abantu obutakwatagana ne baddira abantu bajjako amanya ate n'agamba nze ndi wagundi ate nze ndi eno kibalemye okugatta era balabika buli omu atambula kirwe naye nze ngamba bwe nti obukulembeze bwenzikiriza bubuukirwa babuuka bubuuki bukyenkya nti gundi yali bwati naye nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti
tulifunye woofiisi wano e Namusera. Tufunye woofiisi e Namusera wano. Tulina okuzzaayo abantu abo okumanya enzikiriza bw'erina okutambula. So si bino by'okutambula tudde mulinga enzikiriza terina mpisa. Enzikiriza bapaala bupazi. Enzikiriza erinnya linnya enzikiriza evuma abantu. Enzikiriza tessa bantu kitiibwa. Enzikiriza eryawo bwetu kwegamba kifuuse ekisasala ekitategeerekeka. Ezzeemu amalala mangi. Kaakano kyetwagala nzira kyenteesa nga ngamba bwe nti nanze ejjajjawo enzikiriza tuddeyo emabega buli kimu kyonna tulina kudda mabega. Twali kiyinza kubaawo kaakano nga tukijje mabega. Tumale okulaba abantu bano nti tulina okutuula tukozese abantu abo bukalu nga tuyita mu bukalu nga tubuuza empewo ye. Omuntu dajja omuntu ono ali atya, muzzukulu ali mu ngeri ki? Tekiriiwo. Wakaakati olwambi byonna babuukira bibuukire era sisemu nga nkutegeeza nga nkugamba enzikiriza era enzikiriza kakati yonna olwaleero eyonoonese. Buli omu aginoonyaamu sente, buli omu aginoonyaamu bibye, buli omu aginoonyaamu bikyayagala okulaba alabike mu nankani, alabike mu kino, naye nga bw'ogenda okutunula emabega nga muvundu muzibu. Naye nga tumuffe bwe tutambula sijja gamba nti wakukola ki. Tulina n'okubuuza nga n'oyo ali mu ekyo nga talina muzimu gwa nkooko ku mutwe. Abasinga mu nzikiriza muno abantu bonna balina abasinga talina muzimu gwa nkooko ku mutwe. Era bw'owulira n'agamba asamidde lubaale era atudde ku lubugo, naye ate n'osanga bw'ogenda mu ddiiro lye yalagula ye ng'omuntu empewo yagireka ebbali. Kati yateganya ate ogenda kutuula mu ddiiro okuyita empewo eyo nga era empewo eri ejja kumuvaamu egambe nti ze muwanga wampita kujja kulagula. Ebbanga lyobadde obuliridde awamu ne mukama waffe Ssaabakabona, nze ndowooza kiwadde omwagaanya okuva gye tubadde tutudde ne gye tutirikidde abalala okulowooza nti nabo basobola oba be balina okutambuza. So nze ndowooza nti nga mmwe bannannyini nzikiriza mwali badde basaale okuvaayo musomese eggwanga, musomese abantu bategeere obuwangwa n'okumanya obukulembeze bwe bukola ki bwe butambula. Kubanga olw'ensonga nti nze najja neesanga nga osanga bakabona naye gwe bayita kabona ng'ekyamazima oluusi olaba ebikolwa bye nga biswaze nga biwemula. Nga bakabona abo noweebuuza nti balondebwa ddi era ani yabateekako omukisa ogubafuula nti bakabona. So nze ndowooza nti awo wennyini owabadde obunafu owabadde okuwa omwagaanya abatalina kye bali okusobola okwegazaanyizaawo. Era akatundu ke kamu ako nti olwaleero kabona yeetaddewo yeefudde ekyatali n'atandika okulonda bakabona n'abalonda mu birabo n'abalonda ku kkubo gwe sabako nakimutimbako gwe kabona naye nga tamanyi na kigambo bibiri bisatu byayinza kunnyonnyola ng'omutadde wali mu kulungamya ebigambo ebikwatagana n'enzikiriza nga tamanyi ate amulonze tamanyi nti bayasamira lubaale oba yatuulako mu ddiiro n'asamira lubaale wabula amusanze mu kkubo kuba yasanze akola ki ali awo n'amulonda nti lwani ye kabona. Kyova olaba nti balondeddemu abatamiivu ab'ebikolwa bire ebibi. Kabona eyeetaddewo nga talina gy'ayise alonda baffere banne bwe banaatambuza ekintu. Era ffe tusaba era gye nsaba ddala mu butuufu nga bwe nnyonnyodde Ssaabakabona najjajja w'enzikiriza ne bajjajja b'enzikiriza tuveeyo tusomese abantu ebigambo bino tubasomese enzikiriza kyeki era ow'enzikiriza alina kukola atya era avaawo alyoka afuuke obwakabona oba obwa Ssaabakabona oba obwa Nabbona. Anga olwaleero enzikiriza eno erina ebiwandiiko byayo, erina ssemateeka waayo,
buli kimu nga bwe kyajja kirambikiddwa ng'era bwe kisaanidde okugobererwa. Naye olwaliro weesanga abantu abamu bayingira mu nzikiriza ne batasobola kumanya ssemateeka oyo babeera nga bo batambuza byabwe. Nze nno ndowooza nti mulimu munene okusomesa abantu enzikiriza naddala nga mmwe, kubanga gwe jajjawo enzikiriza ate gwe Ssaabakabona omubereberye. Ekigambo Ssaabakabona kakasa kyatandikira ku ggwe era kitandikidde ku nze, kyatandikira ku nze, kibanga kitandikidde ku ggwe.